Yes, tukulisa mukumula wa Soul TV. Tuyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya akadde kano kabeera kabanafa ba BF Suma bagenda maaso kutegeeza go mwami ali eyo otawanzibwa ekirwadde ekya prostate. Prostate like capital bazina bulungi nnyo zijja kuyambako kukakanya obulumi. Prostate kye kirwadde oba prostate cancer yekookolo yakwata abaami mu bitundu egy'ekyama akwata abaami okuva ku myaka 4 n'okweyongera. So about emyaka egyo obeera ofuze candidate oba obeera prone okubeera ng'okwatibwa ekirwadde ekyo ekya prostate. Genda mu ddwaliro kuli okumpi ekikulu kya check up bakebereko nga bukyali singa kizuulwa nga bukyali eddagala lyokka osobola okuba ng'olimira tumors zonna ezo ne babeera nga bazitta cells ezo zireeta ekirwadde ekyo ne zibeera nga tesobola kugenda mu maaso ku multiplyinga. Osobola batuukirira www.galongoaid.com okumanya ebisingawo be bannafe ba BF Suma abagenda maaso kutegeeza nti omwami nga wakuze emyaka ate beera nga weekeberemu nga bukyali kyekijja okuba kyokka nga kikuyambako kuba bw'ogenda nga obudde bugenze either obeera wakulongoosa oba genda ku kyuma ekikalirira ekimanyiddwa nga enkola eya radiotherapy. Be bannafe ba BF Suma abateekateeka oba bakuletedde eddagala erira prostate relax capital zijja kukuyambako mu mbeera ate bwetyo. Mu ngeri bannafe ba MTN bagenda maaso okwanjulira enkola eya MTN mobile money bagamba nti ebisale ebyokusindika n'okufuna ensimbi mu nkola eya mobile money bisaliddwako oba byasalibwako ate nga bw'ogenda maaso n'ozikozesa ofuna obubonero bumanyiddwa nga essential points. Essential points osobola ozikozesa okugula ebintu okugula data oba okusigala nga okuba essimu n'osigala nga owuliziganya ne banno. Akadde kano munanga ate atambuddemuko kubanga essaawa eddako tusuubira okubeera ne retired Kano Kiza Besigye agenda kubaako ensonga ez'enjawulo z'agenda maaso kubanga naye atangaaza eri eggwanga musawo mutendeke physician ate nga musawo mukugu nnyo agenda kuba naye nga atulambika mu nsonga ez'enjawulo ensonga za COVID-19 treatment and care agenda kubanga naye ayongera okugattako ettofaali ku ggwanga so atambudde Apollo Tusime alabike nga amusinkana so abadde alina okugenda ng'obudde bukyali mpolampola alabike nga ate tujja batuliziganya mpolampola naye nga nze njasigala nga tutambula era akadde kano ttiimu zange zinjajegattako mu maaso eyo tubeere nga tutambula mpozi akadde kano tubeera tukusaako ebifudde empapula ez'amawulire. Daily Monitor omuntu omukulu bagambye nti Uganda yaluzinga etya olutalo olw'okulwana ekirwadde ekya COVID-19 oba bagambye wano nti kiki ekyatulemesa okulabika ntuwangula mu lutalo lwe twaliko olwa COVID-19 n'okutuuka nti yeeyongera wetwogera olwaleero bannayuganda 7,113 balina ekirwadde ekya COVID-19. Bagambye wano ebyakolebwa oba ebitatambula bulungi obubbi n'obulyake misuse of money ensimbi ezakuŋŋaanyizibwa oba ensimbi ezatuweebwa mu kulwanyisa olutalo lwa COVID-19 obulyako obwalabikiramu bwatulemesa okubanga buli omu yakola ekyali kiteekeddwa okubanga kikolebwa so yemu ku nsonga ezatulemesa okuwangula olutalo olwa COVID-19 okuviira ddala mu March omwaka ogwa 2020 oba omwaka ogwaggwa. Ensonga endala enteekateeka enkyamu oba ebisobe byakolebwa mu nteekateeka ey'akalulu aka bonna bagambye nayo yaviirako olutalo okuba nti tetwaluwangula bagambye nti wano n'ensonga y'okulabika nti twateekateeka bulungi ebyebulamu byaffe poor health system zaffe nazo zaaviirako okulabika nti tetwawangula lutalo. Then ekirala abuse of standard operating procedures oba obukwakulizo obwateekebwawo ne tutabusaamu kitiibwa nakyo kyaviirako okulabika nti olutalo olwa COVID-19 lulabika nga olukyatulemeredde. Ekifaananyi ekiriko wano kyekibuga ekikalu waliwo wano omusuubuzi abadde akedde okujja alaba emmaali ye oba bizinesi bwetambula naye nga ekifaananyi kiriko bakubye amaduuka n'akeedi nga tikuli muntu n'omu yenna kikalu kyonna balaga bizimbe byonna nga biggaddwa olw'ekiragiro ekya pulezidenti kyayita ku lwokutaano ng'alagira buli omu okusigala awaka. Kyekiriwo wano ekifaananyi kiri ku muko okusookera ddala. Lockdown twajogeddeko wano tugaa nti gavumenti yino kati egenda kuwa nsimbi mu kifo ekya emmere yalina obuzibu bwayo nga bwe twakutegeezezza akati gavumenti esazeewo nti ku mulundi guno egenda kubanga egaba ensimbi mmeka ezo kyebagenda okujja nakyo gye bujjako awo batunyonyole either olw'enkya balina meeting kubanga gavumenti ebaleeta eriiwo ate nga Ssaabaminisita yabaire akulembera oba yali akulembera olukiiko olwo olunoonyereza oba olwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 so Nabanja agambye nti enkya ku lwokubiri bagenda kutuula then bajje n'ebibala ebituufu balabe bavaana butuli bameka abeetaaga okuba nga batujjamu akasente ako mu kulwana olutalo olwa COVID-19. Wano ekitongole ekiramuzi kiriko abajudicial officers oba abakungu ba
esiga eddamu zibe kigende maaso ne basusa ku ddaala oba ne balinyisa amadaala mulimu new chief magistrates babawandiseeko wano deputy registrars babawandiseeko wano ne ba assistants baabwe naye nga bonna omugatte bali 32. Poliisi evudde netegeeza nti mwalengedde emmotoka ya drone eyabadde erabise nnyo mu butambi obw'enjawulo ng'etikka abantu. Abategeeza nti poliisi wuno eyabadde agivuga yakwatiddwa lwa kukozesa bubi. President alagidde nti emmotoka zonna zisigale waka naye ate ono yakozesa drone eya poliisi okuba nti asaabalizaamu abasaabaze. Wano abantu bannyonnyodde engeri gye bakoopinga oba gye bamalako wakati mu bbaana eriwo ey'entambula ey'olukale buli omu awadde ensonga ze asobola atya okutuuka gy'ali n'abatasobola kubanga batambula bonna basigadde ewaka bagamba nti enteekateeka yabalemesa emirimu bagikola online oba bagikola nga basinziira waka. Wano minisita General Thacheng yavuddeyo n'agamba nti we need everyone's hand to win COVID fight, nti buli mukono gwa muntu gwetaagisa mu lutalo olw'okuwangula ekirwadde ekya COVID-19. Daily Monitor alimu ensonga nyingi nnyo wano. Wano abanoonyi b'obuddamu bagamba nti tebatunuddwamu mu nteekateeka ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19. Alipoota evudde n'eraga nti World Vision Report yalaze nti bannayuganda bagemwa naye ate abannansi abajja okunoonya muno obuddamu ate bo tebagenze mu maaso kufuna mu puroguramu eno ey'okugema abantu ekirwadde ekya COVID-19. Wano ebya cabinet twabyogeddeko nengamba nti baministers olwaliro bagenda kutandika oba olwaliro bagenda okubanga bakuba ebirayiro. Omukolo gujja kubeera ku parliament oba oliawo bajja kukuba ebirayiro byabwe mu butongole babano wano bajja kubeera kololo yegenda okubanga awagazi obulungi bakube ebirayiro byabwe okuva ku prime minister ministers bonna 81. Waliwo ekifo kimu ekitajjuzibwa oba oliawo ate ye akirayiro alikikuba luvannyuma ye minisita w'ensonga za ssemateeka ekifo ekyo ekibadde minisita Ephraim Kamont professor mu cabinet eno yafuluma tekyajjiramu linnya. Twagamba ne omummu naffe ntwatu yavayo n'awandiikira president nga yamugamba nti alina ebisaanyizo byonna abeere nga muwa ekifo ekyo naye nga ate ssemateeka atakkiriza muntu kubeera nga asaba president obwa minisita wabula ate babeera alonze balina okuba nga bakakasibwa parliament akakiiko ako akasunsula aka appointments committee. So yenteekateeka olwaleero tulinze bonna okubanga bakuba ebirayiro byabwe ebyenjawulo n'okukkiriza obuvunaanyizibwa babaweereddwa okubanga bakwatirako mukama wabwe president w'eggwanga mu kisanja kino ate eky'omukaaga. Bingi ebiwandiikiddwa muno mulimu pull out number eyogera ku World Refugee Day, leero olunaku lw'abanoonyi b'obubudamu oba olunaku lw'ababundabunda ensonga zaabwe n'okunyigizibwa ku lunaku bayitamu bakuwandiseeko wano olwaleero. Bingi nnyo bano ebirimu naye kandabe ate ono bwino naye alina ensonga ez'enjawulo z'awandiise olunaku olwaleero. Omutwe omukulu kuliko wano bagambye nti kiki ekitwala bannaddiini, kibuuzo kinene nnyo kiri wano. Ebifaananyi ebiriko bakubyeko eky'omulangira Kassim Nakibinge, kuliko mufuti wa Uganda Sheikh Mubajje, kuliko omusumba Stephen Senfuma, kuliko omusumba Aloysius Bujingo, munaffe Male n'abalala bangi nnyo wano bawandiikiddwako naye nga omutwe subtitles zigamba nti ekereziya esattira lw'abafaaza ne basisita abafa, mufuti Mubajje takyatambula, Nakibinge mulwadde, byonna biwandiiseko wano ono bwino. Pastor Male olumbe lubadde lumukubye mu ntaana ng'azika mwannyina emukono, Bujingo ayimirizza enjiri okumala wiiki namba, Senfuma bamudusizza ennakasero ng'ataawa. Gwe mutwe omukulu oguli wano ku ono bwino babuuza kiki ekitwala bannaddiini. Bongedde ku nsonga za General Katumba Wamala baga nti Katumba bayodde abasiraamu 10 bambega babawadde emmundu empya 13 anaabuza obujulizi sasi ku nnyama ab'okukamera baboogeza ebitiisa biri mu ono bwino byonna ate baga nti omuzimo gwa bisase ow'eryato gusimbye emmotoka ku kkubo lwaki agyepankirako yafa. Ebintu biri mu ono bwino wano ensonga kyekitwala bannaddiini babiwandiseeko wano. Mu bannaddiini abamu babadde balwadde Faaza Lwere, Emmanuel Kalibala ono yafa mu bitundu eby'e Masaka eyo, Pastor Solomon Male, Pastor Simeon Kayiwa bonna bawandiseeko wano abadde bali mu mbeera obulamu bwabwe nga tebutambula bulungi n'abalwadde ate nga baddemu n'abayiddala oba oliawo abakyali ku bitanda. Baga nti kuno teri kawunga, sente zizze za mobile money tubyogeddeko ali mu Daily Monitor ne ono bwino ayongedde okubanga abirambulula. Ekifaananyi kikubiddwawo kya Ssaaba Minisita omukyala Robina Nabbanja ng'ayera okutangaaza engeri tugenda okubeera nga titugenda kulya kawunga
abambadde basabye akawunga ku luno bapawe namba emu nga n'ebijanjalo baagala nambala omumpi naye ku luno tugenda kubanga tukwata bukwasi kasente ojawulira simu yo nga enyonyogeddwamu akantu bonookebera nga bagamba ofunya akasente okuva mu gavumenti ya Uganda nga ne balance weyongedde abambaga nti balina namba ezimu ze babanja baagala bategeeze abakungu basindikate ku namba endala ezitaliiko balance naye oba oli awo tujja kutegeera byonna enteekateeka zinaba zitya ne ssente meka ezigenda okubanga zitya ziriko obuzibu bwazo naye byo gavumenti bwe yasazeewo baga nti ku mulundi guno teri kubeera nga bawa physical food tugenda kubeera nga tufuna nsimbi nkalu ebiri mu bbaluwa ya Sale enkambwe ku by'okulonda muhoozi okuduumira amagye babiwandiseko wano kubanga ekifo ekyo kyaliko kati enkalu CDF abaddeko bwe yagenza ate naweebwa ministry okubeera minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda General David Muhoozi kakati wakyaliwo okusika omugwa ani agenda okubanga amulira mu bigere kubanga tasobola kukwasaganya bifo bisatu CDF atabeere minisita atabeere MP ng'akiikirira amagye wakiri byebibiri asobola okubanga abisigaza akadde konna command of staff commander in chief of armed forces retired general munaffe Yoweri Kaguta Museveni ajja kubeera nga ajjuza ekifo ekyo ebyanakyambadde babyogeddeko wano babuuza ddala kituufu bye yakola yabikola bagamba nti ani yakola bye yamutuusaako byonna ebyakidda walime babyogeddeko wano mu baminisita abapya ani asobola okwanukula Museveni kibuuzo abakugu bakulaze cabinet eriwo ekyagironzezza bonna babyogeddeko wano ono bwino byonna abikuletedde wano ebifaananyi bikubiddwako bakulaze wano Haji Nsereko Mutumba Siraaji Ensanja ate ne munaffe Kyazira Omushana nga baliko ensonga zibaanukula bwe bakube ku nnyama amagye gawadde ebiragiro ebikambwe ku basajja ba Kagame biri wano mu obwino ojja kubeera nga obisoma oyongere okubanga obitegeera awo wenyini wengenda okubeera nga nfundiikirira tugenda tulabe akadde kano munaffe nze Wilson Tamale manya ekidduka kyo ke kanyuno ke tuddamu gwa ine ekidduka wadde bimu biri waka naye osobola okubeera ko nomanya management yakyo singa obeera ofunye olukusaate okutambula oyinza kukitambuza otya ke kaseera nze Wilson Tamale abeere nga twala manya ekidduka kyo tukomawo tujja kwegadde ku bannaffe ate tulabe tugenda okubeera nga tutambula ekyayaleero